baby showers. Baby showers. Yegimu ku mikolo egiyinda ennyo ensangi zino basebo ne bannyabo. Ne waliwo zeekaawo ne weebuuza kigendererwa ki ekibeera mu baby shower? Agenda ki ebeera pushingibwa mu baby showers? Mwe twesangidde naffe abaana ba Katonda abakkiriza Yesu. Bayibuli tusomesa nti temwefaananya ng'emirembe gino egyakyama. You not to be conformed. Tugenze naffe okwesanga nga munnange emirembe tugoberedde embuyaga y'ensi, buli kijja naffe ne tuwambagattira nakyo. Mbabuuzaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ngenda kwogera n'eddoboozi nga liri wansi olw'ennaku gye mpulira. Njagala kwaniriza mukwano gwange ali eyo ewala ne kumpi. Eddoboozi lino nga likutuukako erya Just Gospel Media Uganda. Oli ku program Amaaso ku Kanisa mwe tutunuulira ensonga 10 points of Alice Ann Bailey. Twamwogerako oyo tukyasobola kati kumuddamu n'enteekateeka ze yakola zaalina okulabika nti zituukirizibwa. Ezirina okubeera nti zituukirizibwa. Abagoberera mujja kuddayo munoonye Alice Ann Bailey nabawa ensonga zaali 10 point ziri 10 ezaggwedda okukola okuggwa basebo ne bannyabo. Ng'ensonga zino it is just a strategy okuzimbibwa New World Order. New World Order gwe mutendera oguliwo okukyusa enteekateeka ya Katonda eri obulamu bw'omuntu. Buli kimu kye bakola kijja muntu ku Katonda. Kakati 10 points of Alice Ann Bailey mulimu okusuula obufumbo, mulimu okutumbula ebisiyaga, okucreatingawo interfaith, buli kimu bingi movements nyingi nnyo zitasobola kuddamu kati olw'obudde. Okujja Katonda mu masomero, mu baana nabategeeza. So this is attack on children. Tuina attack on marriage. Tuina attack on children. Attack on church. Basebo ne bannyabo. Njagala okubebaza mwenna abagenda maaso okuwuliriza okufollowinga mikwano gyaffe. Sinza kwerabira kutumirako omukwano gwange Jamiru. Kulamusizaako nnyo muganda wange, weebala omulimu. Na mwenna abali eyo abakola kyonna ekisoboka okulabika nti abantu bategeera amazima. Kubanga Bayibuli esomesa nti bwe mumanya amazima, n'amazima gabafuula baddembe. Era Bayibuli esomesa mu Timoseewo nti ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ekiriwa ayagala abantu bonna okulokoka. Olunyiriri terukoma awo, olukose weebale. Agamba nti naye n'okutuukira ddala okutegeerera ddala amazima. Kati bangi balokoka ne batategeera mazima.
Mukama yeebazibwe. Kati tuli mu mulembe ogukyamye, ogukola ebyago, ogwagala okuggyawo omulamwa gwa Katonda. Gwe mulembe gwe tutambuliramu. Sitaani ali mu kukola fujjo, ali mu kukola kyonna ekisoboka okulabika nti akyusa, asuula structures za Katonda zonna ze yateekateeka. Yagamba nti take God and prayer out of education system. Alice Ann Bailey. Ekyo twakiraba. N'agamba reduce parental authority over children. Kati batunuulira nnyo abaana. Lwaki batunuulira nnyo abaana? Batunuulira abaana abato, nabo baba tagetinze, basebo ne bannyabo. Mu bintu ebimu bye bakoze okulabika nti batagetinga abaana bano, nkugambye batandika okuteekateeka omwana oyo nga tonnaba kumuzaala, ne bamuteekerateekera. Bano abasajja bagezi bali so strategic, ne bateekerateekera omwana ng'ali mu lubuto. Bwe bamala omuteekateeka ng'ali mu lubuto lwa maama we, ne bamuteekateeka ng'azaaliddwa, ne mu kukula kwe ne bamuteekateeka n'abeera mu mikono gyabwe, until we bamuwambira ddala n'abeera nga tokyamulinako authority. Kubanga bakimanyi singa bamujja buto nga baakapukyalinga dda mayindi ye n'omwoyo gwe nga baguwamba, bw'aba akuze, basebo ne bannyabo kibeera kizibu omwana oyo okulabika nti nno ava mu mikono egyo. Kati waliwo ekintu ekigenda mu maaso ekiyitibwa baby showers. Nazzi kuno tetwabeeranga nazi baby showers. Baby showers zino bulombolombo obwatandika edda. Baby showers. Ne mukola party, ne muyita abantu, ne mubawa ne dress code, ne mugula emyenge, ne bagula ebirabo. Abakazi ne bajja ne batandika okukwata emikono gyabwe ne bagiteeka ku lubuto lwo, ne bakwata amatu gaabwe ne bagateeka ku lubuto lwo, mbubaze ku baby shower. Bino ebintu mubikopye naye temumanyi gye biva, kubanga walabye mukwano gwo yakikoze naawe n'oteeka bbaawo ku nninga akikolere. Musajja wattu kubanga ayagala okusanyusa naye n'akikola. Party after party. Muva mu baby shower, mugenda mu bridal showers. We muva mu bridal showers, mugenda mu birthday parties. We muva mu birthday parties, ate muyina bridal shower ya gundi. Ate we muva eyo ate muyina baby shower ya gundi. Kugamba mutijja butizi, mwe muliwo kutijjunkana. Mutijja, kale mutijja era mutijjira ddala. Ne mukola budget eya baby shower. Naye ng'ebintu bye mukola muli mu kuwonga omwana omuto ali mu lubuto lwa maama we, nga ne maama we kennyini tamanyi byakola wabula naye asembeesa busembeesa lubuto. Tamanyi ono yavuddewa, tamanyi avaawa, n'akwata lubuto n'ateekako emikono bw'awuliriza mwana. Bino ebintu bino gye byava aba Egypt ancient baabikolanga, Abayindi baabikolanga. Bino, these are rituals. Bulombolombo
bwa mwana. Bassebo ne bannyabo babikola nga bawonga omwana mu bakatonda baabwe be baweereza. Abayindi balinayo bakatonda b'abaana, Abayijiputi balinayo bakatonda b'abaana. Kati kuba nti omulembe gujja gukyuka, gujja gwe-revivinga, gujja gwe-evolvinga. Biyingidde ne mu kkanisa naffe ne tubikoppa. Ate bizze mu Uganda nabo ne bakoppa, ate kiri Uganda. Ne bawulira nti nno bw'onywa butto olususu lutereera, bajja munywa butto bamunywe kubanga baagala lususu. Ne babuukira buli kimu, ne babuukira kino, ne babuukira n'ekiri. Baby showers. These are ritual parties. Kubanga bazungu byewaabwe bayonooneka dda, buli kimu bakirinako party. Halloweens ziriko parties. Naffe wano kennyini tutandise ebintu ebyo. Bifestivals tujja tukopperera, tuyoola buli kimu ne tuyingiza. Kibuyaga yenna akuŋŋaanira mu luggya lwaffe naffe ne tweyoolerako. Kati baby showers ziri bibiriko oba teziri bibiriko? Kigendererwa ki ekiri mu baby showers? Bayibuli etusomesa ku musajja ayitibwa Samson. Samson yali muwonge wa Mukama, yazaalibwa muwonge maaso ga Katonda. Tulaba Yesu bw'amala okuzaalibwa ne bamutwala ne bamudedicatinga mu maaso ga Katonda. Dedicating kubanga yali muto nga tebasobola mubatiza, ne bamudedicatinga. Kati waliwo kye bayita okuwonga ekintu mu maaso ga Katonda. Kubanga abaana abato bankizo nnyo. Kati bano abantu bwe bakola ebintu bino, baby showers, bawongerera baana bano mu bakatonda baabwe. Emikolo gyabeeranga secretive, gyabeerangako abantu babale. Naye kati ebintu lwakuba bigenze digito, bayinvitinga buli omu. Sitaani alina enkwaso ku baana. Falaawo n'akola olukwe okulabika nti no banoonya buli mulenzi ali mu lubuto bamutte nga tannaba kufuluma. Kubanga yali atya ngamba akimanyiiko, yawulirako nti waliwo kabaka agenda okuzaalibwa, so nga tayinza kukkiriza wabeewo kabaka mulala mu lubiri mu nsi eyo. N'alagira buli mulenzi yenna mumukwate mumutte. Olowooza ye yali musiru nga tategeera. Nabagamba nti sitaani teyeebaka, buli lunaku aba ayiiya okulabika nti naabaako kyakola akyeddize. Kati bano abaana bw'oba ng'oli lubuto ng'oyo omwana tomuwonze maaso ga Katonda kumusabira, kubanga kirabo. Bayibuli esomesa mu Zabbuli 127 lunyiriri lwa 3 nti abaana it is a heritage from busika. Kirabo ekiri munda mu lubuto, busika bwa Mukama, busika okuva eri Mukama. Era gamba nti kirabo ery'olubuto erina abaana, oyo mwana ali munda mu lubuto,
kirabo kya Katonda. Kirabo. Kati sitaani akinoonya okukitta ng'okirowoozezaako bulowooza nti guno mwaka tuzaaleyo omwana, n'akiyigga akitte. N'abeera mu lubuto n'amuyigga amutte. N'azaalibwa n'amuyigga paka omwana bw'avaayo n'akula ng'ali mu mikono gye. Olwedde ng'omwana mwamuwonga dda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati abaana bano mubakwata nga bakyali mu mbuto z'abannyaabwe, ne mubanywerako emyenge, munywa emyenge, mukola effujjo lyonna, ne baleeta ebirabo. Tomanyi kirabo kye baleese kivaawa. Tomanyi kirabo oyo gw'oyise ekirabo akijjeewa. Ne baleeta, buli omu n'aleeta baby showers. Baby showers ezo zirina ekintu ekizirimu. Oli mu kuwonga mwana oyo. Gwe tokimanyi, gw'okikola tokimanyi. Okikola tokimanyi, nkugambye okikola tokimanyi. Ne mu balokole abakkiriza Katonda batandika dda obbikola. Bakola baby shower, tewali lunyiriri lwe basoma, kulya, kunywa, kukuba music. Omwana oyo kiki kye mumukola? Lwaki mwebaza omwana oyo akyali mu lubuto? Kiki kye mukola? Kiki ennyo kye mutunuulira mu mwana oyo akyali mu lubuto? Gwe lowooza mu mutwe gwe weebuzeemu kiki kye mugenda okukola? Nkutegeezeza Falaawo anoonya abaana nga bakyali mu lubuto, abattire mu lubuto nga tebannaba kufulumayo. Bayibuli esomesa mu Yeremiya olunya olusooka 5 nti nakumanya nga tonnaba na kubumbibwa mu lubuto lwa maama wo. Bino ebigambo Katonda abigamba Yeremiya nti nakumanya nga tonnaba na kubumbibwa mu lubuto lwa maama wo. Era ne nkwawula okubeera nnabbi mu mawanga. Kati gwe kiki ky'ogenda okugatta okwo kwekyo ekibumbiddwa mu lubuto? Either kibeere kya mwoyo oba kya mubiri. Kiki ky'ogenda okugattako? Baby shower egatta ki ku mubiri n'omwoyo? Ogattako ki? Nkugambye gye mubikoppa bo baagattangako kya mwoyo. Baagattangako kya mwoyo kubanga bakolanga rituals. Mu Bayindi babikolanga, mu Middle Ages babikolanga. N'obalengera ne basembesa embuto, ayambadde akantu kamupipye, yenna ekifuba kiri wabweru, bali ku kimu ssanyu.
najja n'abeerako obuwala obumubeera emabega awo obuwuzi bw'obunyama obwo bonna bukyamuka buti engalo mu waggulu. Tuva ku pate, tubadde ku pate, baby shower, bridal shower. Mukama yeebazibwe. Ekintu ekyo tokimanyiiko, tomanyi kyokola, kubanga mu nteekateeka ya Katonda tolina kyosobola kugatta ku mwana oyo nga ye bwe yakiteekateeka. Kabye kyonna ky'obeera ogenda ogattako ku bulamu bwe oba omubiri n'oba omumwoyo, tutunulire obw'omwoyo, oba ogenda kumujja mu nteekateeka ya Katonda. Kasita obeera nga ky'ogenda ogatta ku mwana oyo mu by'omwoyo temuli lunyiriri, temuli kusaba, temuli kwebaza. Ye nga kyaki? Bayibuli esomesa mu kitabo ky'Omubuulizi 10:15 olunyiriri lwa 11, is it Ecclesiastes 11:5, nga bw'otamanyi mwoyo ogwo omwoyo ogwiri mu mwana nga bw'otamanyi bwe guyingira mu magumba ge na mu lubuto lwa maama we. Omukyalo oyo ali olubuto. So n'olwekyo tomanyi Katonda bw'akola buli kimu. Nina akantu ke njagala waawo. Nga bw'otamanyi omwoyo ogwo oguli mu mwana ogujja mu mwana ne guyingira mu magumba ge. So tomanyi, naye gwe ate oyagala kugattako. Kubanga ebintu ebyo mwe mubikoppa bukoppi. Owulira kakubye nawe nodduka emisinde, owulira kakubye, bakuyita mpulidde kakubye, nodduka embiro emisinde, ogenda mu baby shower. Okumanya nga Sitaani mubi nnyo, bwe batabikolera onyiiga, gegamako okuyulika, otandika okukola olutalo. Kubanga walaba munno nga babimukola, walaba munno nga babimukolera, bakuyita ku mukolo, waliko basebo ne banyabo. Baby shower zino zaava dda, naye nga rituals bakiyita batya? Rituals bulombolombo. The ancient Greeks babikolanga, n'Abayijipti n'Abamisiri babikolanga, kubanga Abamisiri balina bakatonda b'abaana, ba goddess, balina ba goddess b'abaana. So bawangayo ebirabo nga balinga abeebaza bakatonda baabwe nti weebale kutuwa zadde. Byakolebwanga, ebiseera ebimu byakolebwanga na mu kyama, ababibeerangako babeeranga babale. Nkutegeezezza nti ababibeerangako babeeranga babale. Zabeeranga rituals.
naye mmwe mubikola mudduka buddusi. Mubikola kubanga muwulidde nti n'abeegindi babikola, naffe katubikole. Ekitabo ky'Abaruumi 12:2 olunyiri lugamba nti don't be conformed to this world. Muyitiriza nnyo okulabika nti nno mukyusibwa, you are being conformed. You are being conformed. Buli kijja mugenda nakyo, buli kijja mugenda nakyo. Muli mu kukwata abaana, muli mu kubawonga mu mizimu gye mutamanyi, muli mu kugattako eky'omwoyo ky'otaateekateeka ng'olaba ng'ekyokusaagirira awo, ne buli w'okikola olina layini gy'oyimiriramu. Nga bw'ogenda ewamu mu kyalo n'oyabya olumbe, olina layini gy'olimu, olina eky'omwoyo ky'ozuukusa, bakiyita spiritual awakening. You are awakening a sleeping spirit. Mu by'omwoyo tulinayo kye tuyita spiritual awakening. Kati okutta omwana muto ali mu lubuto, nkugambye Falaawo yabayigga mubatte. Ye Sitaani akimanyi bulungi nnyo nti mu baana bagenda okuzaalibwa muyinza okuzaalibwamu kabaka n'abeera ow'ettabbu mu bwakabaka bwe. Kati okumuziyiza aleme kubeera kizibu ng'akuze, omwana oyo mumutte ng'akyali mu lubuto. Kwe kuyigganyizibwa kwa Moses. Moses ne bamuyigga bamutte. Omulembe ogwo batta abaana, omulembe gwafiira ddala. Kugambye Sitaani yava dda ng'alina enteekateeka ku baana kubatta. Kyova laba Yesu ye agamba mubaleke bajje gye ndi. Bayibuli egamba nti abaana abato bwe busika bwa Mukama, bwe busika okuva eri Mukama. Kati Sitaani yakimanyi bulungi nnyo nti bano abaana bwe basika, abaana bwe bakula, bwe bazaalibwa mu mikono emituufu, bwe bazaalibwa nga bawongeddwa maaso ga Katonda, bwe bakula mwe mugenda okuva b'apoosa ab'ettabbu, mwe mugenda okuva bannabbi ab'obulabe gye ndi, mwe mugenda okuva abasajja abagenda okwabya ebyama. N'olwekyo mubatte. Tuli ffenna. So n'olwekyo mutegeere ebintu bino nti bya ddala. Kyova olaba ozaala omwana, omwana n'akula n'abeera mulalu, omwana n'akkolako effujjo, tomanya ffujjo gye yalijja. Abantu abali ku mikolo nkugambye Sitaani alina enteekateeka ku baana abato okulabika nti nno basaanawo. Kerode naye yakikolako mu Matayo 2:16. Munoonye abaana abo abato bonna abalina emyaka 2 bonna abali mu myaka bwe mubatte. Kerode kati nnyabo gwali eyo ng'okyali mu kutijja okungi ennyo okugenda okukola baby shower, tuuza wansi akabina olowooze nnyo ku ki ky'ogenda okukola. Mu bantu be muyita mulimu bamalaaya beetunda, abanywa emwenge,
bonna bakozi ba ffujjo. Nze bempita ba buvunaanyizibwa kale naye mu bonna abazze ani akugambye nti kale katusabeko, kale fukamira wansi tusabe omwana ono tumuwonge mu maaso ga Katonda? Ani ba buvunaanyizibwa kale? Ani? Ku bonna abaana abo, ku bonna abantu abo abazze, ani avunaanyizibwa ku kiri munda mu lubuto olwo? Kiri both spiritual and body fresh. Kiki bagattako? That's the question. Bonna b'oyise ne party zonna z'okoze ku baby shower, kigatta ki ku by'omwoyo? This is the new world order system. Kyovula nti kati nakyo kifuuse part of life mu bulamu bw'abantu. Ti buli alina olubuto, n'oli n'aba talina ssente, waakiri bagula paani ne bayambaza omukazi oluteeteeyi baawajje naye yeekubye ekifaananyi nga bamukutte ku lubuto. Eri bassebo ne bannyabo gye biva, embuto ezo baziwongayo. Omwana n'akula nga muwonge eri sitaani. Kyova laba abaana ewaabwe eri bakula bonna baseegu. Olw'ensonga nti bakitaabwe baabawongayo, baabazaalira mu biseera, baabakolerera emikolo. Sitaani n'alamuza obulamu bwabwe ng'obudde bukyali. Obalaba beekubye ebifaananyi. Tunuulira abakazi okumanyanga mugwenyuse. Sitaani awuli bubi nnyo, kati avuga n'akagaali. Omukazi n'ayambula olubuto ne lubeera wabweru nga lupinduuse luti, n'alukwatako alaga ensi nti ndi lubuto. Ekyo kyakola alina gye yakikoppa, alina baalaba abaakikola. Kati abo bemukoppa ba agenti abaasimbibwawo, ba celebrities, nammwe mubakoppe, nammwe mubikole. Kyova olaba mwefaananya omulembe guno gwakyamira ddala. Balume 12:2. Olubuto olulina kuba kyama. Kyama n'ozaala omwana wo naye olumala omuzaala ensi yonna nga oba walumufunye eddabo oti ensi yonna neetegeera nti oli lubuto. Myezi 6 n'okwata Snapchat n'opostinga, n'ogenda mu sikaani n'osikaninga n'opostinga, Facebook, Instagram, bonna ne bamanya. Ne luyingira emyezi 6 ne bano buli omu n'ategeera. N'ogenda mu studio n'oyambala akaleega, olubuto n'olusiiga langi, baawo naye n'ayimirira n'afukamira n'ateeka okutu ku lubuto awuliriza biki? Bwe mumaliriza ne mubikwata ne mubipostinga, awo muli mu kutambuza kintu. Omwana ne mumuzaala, ensi yonna neemanya. Kale ensi etegedde. Naye kuva w'olufunye olubuto antiiro omwana wazaaliddwa, omwana ali ku display. Temuliimu ka privacy akatono bwe kati. Bonna n'obalaba embuto ne bazisembeesa, badduka genda ku mikolo. Emikolo gye bagendako tebagimanyi gye gyava. Bali abayindi bakwata embuto ezo ne bazitwala mu Katonda, balinayo bakatonda baabwe eyo, embuto ne baziwonga.
Kyova olaba omwana waabwe aba yakazaalibwa bw'ati nga bamusiba yirizi. Omwana aba yakatonnya bw'ati nga bamusiba yirizi, bamusala omusaayi. Pata ozikoze? Bonna ababaddeko mulidde, munywedde, tomanyi kyokola. Anedda tetulina kye tukoze. Ffe tubadde awo tulidde buli ne batukubira mu ngalo ne baleeta ebirabo. Ebirabo bivaawa? Why do you want to be so lavish? Kitegeeza ki ekyo? Tunuulira abantu abaze ku mukolo, mukutte ssente, oba mupangisa landiroodi abanja, oba kale temupangisa mwazimba, good and well, mukutte budget, mugitadde mu baby showers. Oviki nti bimugenda okukola temubimanyi bivaawa. Mumwe mwenna ani amanyi ebintu ebyo gye byava? Ani asobola okutuula wansi ne bamubuuza baby shower evaawa? Tubuulire obuwonvu n'obuggo bwa baby shower. Mbategeeza nti bano abasajja bali so strategic okulabika nti babba abaana bammwe ng'abaana bakyali mu mbuto. Kyekyo Falaawo kye yakola ne Kerode kye yakola. Bali so strategic nti omwana oyo bamuwamba okuva mu lubuto. Omwana akula mulalu. Kubanga New World Order System etandika okukola. Buli w'otandika okukola ebintu ebyo ng'obikoppa mu nsi, obikoppa eri bali bye baakolanga, weefaananya omulembe guno. Baruumi 12:2 n'akuwooninga. Buli w'okola ebintu ebyo okola kye bayita spiritual awakening. You are awakening something. Oba okimanyi oba tokimanyi, but you are awakening something. Kumwe nani amanyi kye bitegeeza? Ani? Okuwongayo omwana. Baby showers. Bakola ebintu ebyo. Nkugambye baabikolanga Aba-Egypt edda, n'olwaleero bakyabikola. Naye kati omulembe gusumuuseemu. Babikolamu kye bayita modernizing. It's the kind of a party, kulya, kunywa, but behind that, bw'otunulira n'amasabo g'olwaleero, kati masabo tegakyali ga ssubi nga dda, mabaati n'amategula. Osanga essabo nga liri ku floor namba 8, lirimu ne tiles. Very modernized. Kati kizibu okusanga abaasamiranga edda bayambalanga kasapatu kamu nga bonna bagubye, kati bavulumula zi Prado TX. Balina ne zi visa, babayita ne mu mawanga. Abedda baatambuzanga bigere va ku kyalo paka ku kyalo. Abaleero bavuga Prado TX. Ne zi passport balina, ne mu passport nga mulimu visa y'Ebungereza ya myaka 10. Bintu biri modernized. Kati namwe mukola ebintu, mukoppa
in fact gwali awo wampuliriza mukwano goba yali akikoze oba nawe ogenda kikola oba olowooza kikola okola ekintu ky'otamanyi kwata ku mutwe gwe weebuuza ekibuuzo kyenkola nkimanyi oba sikimanyi. Nange nakikopa wagundi nalaba gundi akikola well and good. Ogenda gattako ki ku mwana oyo kyogenda okola kigenda gatta ki ku mwana oyo ku by'omubiri n'eby'omwoyo kigenda gattako ki. You are awakening a spirit. Omwoyo gwebaketta oguzukusa guzukukire mu mwana. Omwana omuwonge mu mikono gya Sitaani akulenga awambiddwa. Singa baby shower eyo ogikola ng'eriko Bayibuli, ng'eriko okusaba, ng'eriko okusinza, ng'eriko okutendereza, ng'eriko n'ekigambo, ne muwonga omwana maaso ga Katonda, tujja kugamba kale kale. Ate tulaba Yesu bamuwonga mu maaso ga Mukama ng'amaze kuzaalibwa. Naye bano abali mu lubuto bemukolera party after parties. Nina gwe nalaba ali lubuto anywedde agenda bamukwatiridde bukwatirizi, bunne buno obuwala bonna bwambadde obukete bulinga ng'enkuba ekubye enswa zonna nga ebiwawaatiro tebiriiko, batambula bati bonna bava mu baby showers. Dressing code white, dressing code bwet, nemwewa ne dressing code. Come on, you should wake up. Mbagambye nti tewali kimukola nga tekirina reason as to why. Mbagambye ebimukola ebyo baabikola dda, naye nga abaabikola bo baalinga balina rituals. Juzi nasoma olupapula lwa online babuluyita New Times ku online nga wali abali mukola parties naye nga baligenda ku celebratinga gender ya mwana. Gender ya mwana. Just a gender. Gender. Nenga bibagenda okukolerako. Fully demonic. Fully demonic. Basebo ne banyabo, njagala maliriza ngamba gamba. Baby showers zemukola zivaawa, kiki ekiri emabega waazo? There must be a spirit behind that. Buuza jjajjaawo oba yabikolanga, mukubira akasimu mu kyalo mubuuze wamma mwakolanga mutya, mwabikolanga bino. Omuntu ayabeeranga olubuto yakuumibwanga ng'ali secretive, nga si wakweragalaga, si wakugalabanja buli kyalo, buli omu. Olubuto buli omu naava eri n'akuteekako emikono. Olubuto neweeyambula, neweeyambula bwoti n'olukwata kuwaati wansi ku ttami, n'olukwata bwoti n'olubembesa bwoti ng'oyambadde kaleega. Olwo be nalaba bakwata birangi ndoza ne babisiiga ku mabeere, ne basiiga n'olubuto baselebratinga baby shower, naye ng'olubuto luli wabweru.
taata w'omwana nno naye afukamidde alutunuulidde bw'ati. What are you trying to show? Olubuto okulwambula n'olulaga abantu. What are you trying to show? Nammwe nga mujjanga mukoppa mudduka kubanga mulabye serebu gundi yakikoze. Mu Amerika, mu Bangereza serebu gundi yakikoze. Kumbe bali ba serebu bonna mmwe bemuliko bemutunuulira bonna confessioni zaabwe zonna they are devil worshippers. Kati ate mmwe mukoppa bye bakola. Mukama ibazibwe nnyo. Njagala maliriza nga mbategeeza mikwano gyange nti mwegendereze. Children are under attack. Omubi Stan ali mu kukola enkola zonna okulabika nti abaana babawamba. Mu buli ngeri yonna okola kyonna ekisoboka okulabika nti omwana oyo bakwata attention ye. Kivolaba omwana akula tagambwako, mwana akula wa ffujjo. Omwana akula ina rights ze, omwana akula tosobola mugambako. Kubanga omwana yava dda kuva mu lubuto nga ye wamuteeka mu bintu ebitategeerekeka. Soka weebuuzeemu, kiki ky'ogatta ku bulamu bw'omwana oyo? Kiki ky'ocelebratinga? Ekisooka, bwe wali ng'oteekateeka okufuna olubuto olwo ne taata we, ekyalo tekyaliko. Mwali babiri mweka, ekyalo tekyaliwo. Olaba naye kuba kuzaala, si buli muntu nti alina okujja okulaba. Si buli muntu. Nkiddemu, si buli muntu nti alina okujja okulaba olubuto lw'omwana gw'ozadde. Si buli. Naye ali mu lubuto munda, mulimu mukolako mikolo, abamu babasamirira. Njagala kutegeeza nti omukolo gwa baby shower gwe mukolo ogwawongebwa edda e Magombe, oguli well modernized. Tekuliko kunyeenya nsaasi, yes. Tekuliko kufuuwa mindi, ye. Naye gwali ordained okuva edda mu bali bakatonda. Nkugambye Abamisiri mu Egypt balina ba goddess ne god. Goddess kikatonda ekikazi n'ekisajja. Be bawungeriranga abaana abo abali mu mbuto nga bakyali bato ddala mu mbuto z'abanyaabo. Kati gwe ekyennaku naawe oli mu bikola. Baby shower ate mutijja ne mutijjira ddala ne mubeeranga mmwe abaabitandika. Ne mu kkanisa ogenda okulengera bigenze bikutte. Baby shower. Tewali kipya ky'ogenda gatta ku mwana oyo. Kakibeerere nti kya mwoyo. Kipya ki ky'ogenda okugattako? Yeebazibwe Mukama. So njagala maliriza nga mbagamba nti mwegendereze, kubanga
the new world order system nkugambye efuga omwana wo kuva mu lubuto paka wakula, econtrolling omwana wo kuva mu buto wagendedde ku ssomero paka wakomyewo ewaka n'emufugirawo, mpozi abeera wa ddembe nga yeebase. naye new world order system efuga omwana wo kuva wotandise okumulowoozaako nti naye twetaaga abaana bameka, 5. Bataano bangi, twetaaga abaana bokka, etandise obafuga ndi kale twetaaga bana. N'omwana ali mu lubuto naye batandise omufuga, baminako control, ate nga bakozesa gwe kennyini gwe bakozesa. Kubanga nawe teweerinaako control, weetwala bwetwazi, buli kijja kyonna oyola, olinganga abatambula ku kkubo nga bali abukanyama, sala wano n'alya wali, obunyeebwa n'alya, alengedde ayisizaawo kapaani nako n'alya. Mwe buli kimu mukuŋŋaanya bukuŋŋaanya, ekizze ne mudduka nakyo misinde. Temumanyi agenda eri mabega wa bintu ebyo. Buli kijja ne mutwala, buli kijja ne mubuuka nakyo. New world order ekutandisa okufuga. Mbasaba mwegendereze bassebo ne bannyabo, bye mukola ebintu ebyo mugenda biweerako embalirira. Tunaabye omusaayi gwaffe mu ngalo, omusaayi gwammwe tugunaabye mu ngalo, tojja gamba nti tetwabagamba, tubagambye. Ngunaabye mu ngalo. Buli abadde alina ekirowoozo kya baby shower, kyusa endowooza yo. Omwana fukamira ne bbaawo, omwana musabe, mukkirize Katonda. Olinayo oluganda eyo, mugaye tu sister tusabireko, tusabe. Omwana mumukuume ng'ali mu mikono gya Katonda, kuva mu lubuto abeere ng'awongeddwa mu maaso ga Katonda, so si wa party after party. Gwe maama w'abaana okoze baby shower, bwe bamaze okukola eyiyo n'akulinaanye naye nno nayange ngitegese wiiki ejja, naye n'oddukayo naawe n'ogendayo, kubanga tojja kugaana, kubanga bajja kuyiyo, n'olyoka opeeka bbaawo ssente. Baby shower no gundi eri mu miliyoni 2, njagala mbaweeyo emitwalo 5, oyagala naawe olage nti oli w'amaanyi. Natera kukola kibiina kyammwe baby shower association, ne muva mu eno pate ya ate ne mudeegayo endala, waliyo eyo omwezi ogujja, kuga ne mubeeraawo muli mu kusaturatinga. You are awakening spirits you don't know where they came from. Mbagambye bibirikale Abaegypti be bamu ku baalinganga balina bakatonda abangi ab'amaanyi. Abaegypti balinanga bikatonda by'abaana. Kama yibazibwe. Temumala gadduka. Temumala gadduka na bintu. Temumala gadduka na bintu. Musooke mumala okwekenneenya ebintu, kubanga muli under attack. Abaana abato okimanyi nti edda mu Baegypti abo ne kaakati, saagala ngambe nti nedda ne kaakati
waliyo kikatonda ky'abaana oba bakita child horse, something like that, naye nga kiyimiridde wakati wa zigoonya. Eno goonya eri eno, neno goonya eri eno. Bannange muzuukusa ebintu bye mutagenda kusobola, muwonga abaana mu bintu bye mutagenda kusobola, mukola baby shower bye mutamanyi wajje byava, muzuukusa ebintu mu baana bammwe, mubiveeko, mubirekere ddala. Manyi mwenna temusobola kuwulira, manyi mwenna temusobola kuwulira ddoboozi lino, naye mbasaba awulidde eddoboozi lino mwesonyiwe kye bayita baby shower, kubanga you don't have any idea. Naffe ababyogera tubyogera tutya, kubanga bya bulabe. Nimwe mutijja butijja ne mutijjunkana, ko okutijja mukusobola, okutijja ko mukusobola. Ninga njagala bategeeza nti world order system, new world order system, ekyo kyeyagala. Baagala nnyo Mukama bankuumire. Mukama tuteeka abaana baffe emikono gyo, n'ab'oyo asuubira okuzaala, bonna abaana abali munda tubannyika mu ssayigo, bateekeko obukuumi obuva gy'oli. Leka omusaayi gwo gubambale, leka omusaayi gwo gubamaamire mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Tugaana obulabe bwonna obwandyerippye ku baana abo, baana bakule, baana bazaalibwe nga bali mikono gy'Omukama. Weebale Yesu, weebale Omunnazaaleesi. Jesus mighty name. Amen. Beera bulungi.